that no such situation arises between Uganda and Namibia as long as His Excellency Godfrey Kirumira is there to intervene. We want to pray for him because it's a difficult undertaking. He cannot do it on his own without your assistance. As you always tell us, without me you can do nothing. Fena tubadde tumanyi nga chairman kulwokuba muntu w'abantu y'omuntu abatagatta abasuubuzi ffenna ewamu y'omuntu mulamu atasosola mu bantu kwegamba mutuufu kino ekitiibwa Katonda kyamuwadde leero ekyokubeera ng'afuuse His Excellency the Ambassador of Namibia to Uganda kyamaanyi era tuli basanyufu nnyo era tutwala okumuyozaayoza n'okusanyukira ewamu naye ku mukolo guno kuba obuyinza buva wa Katonda era kati Katonda buno yabumuwadde. Tuli basanyufu nnyo ng'abaana kuba nange ndi mwana mu luggya lwa chairman ate ndi omu ku basuubuzi abatambudde naye ne bakwatiddeko sikoma tuwa buwe magezi gasobola tutwala mu maaso ne n'okuba nga tukolagana mu bizinesi zonna ze tukola. Viva Uganda! Viva Namibia! Thank you. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.